olw'ebigambo wakati we yali omubaka w'ekawempe Mubarak Munyagwa ne Mpuuga lulabisenga si lwakuggwa kati era nga ku mulundi guno Munyagwa gwe tusanze ng'akola dduyiro enkya ya leero asoose kusekera mu kikonde ng'ategeeza nga Mpuuga byamulangidde obutama na mulimu kyakkiriza n'agamba nti mu kaseera kano akeera kukola dduyiro bw'avaayo n'atandika okwasaganya emirimu emirala. Sigulina kyebala lunaku lwakukola ndi mu jimu. Yes, Bannayuganda ebitundu 9 ku 10 tetulina mirimu. Nze sifuna nk'omulimu mu Uganda obwe mupisi mulimu simanyi baholeho nali Mpuuga kuyita mulimu kati olaba nze Munyagwa nsobola okwerwanirira nga ndi bize nyina byenkola ate wano nga ndi kireerezi. Kyokka Munyagwa si musanyufu olw'engeri Mpuuga gy'akuttemu ensonga y'ababaka banne okubanga bakwatibwa nti bukyanga bakaatwa talabikangako ku kooti nga banno bali eri babasalako obubina babakuba emiggo bonna emigongo giringa mikeeka bakola kigo kyolaba ekyamaanyi ennyo ogw'omubaka wa parliament kutuulako madala ne weetega oti njagala mbuuze abantu abo babaleeta mu kooti nga Honorable Sewanyana ne munne bwe babaleeta mu kooti nga ababaka sibalabayo ndabayo babe MP 3 lwaki Honorable Mpuuga looya awo omugundi yaffe mu parliament mu ludda oluvuganya gavumenti wezabo balooya 6 akiikirira baawa ze kyeŋŋamba nti ffe babaka b'abantu bye tukola tumala kubiteesaako naye kino kikitegeeza nti waliwo munnayuganda yenna agiddwako obuvunaanyizibwa bw'omutuuze ssemateeka on the duties of a citizen obuvunaanyizibwa bw'omunnansi busukka ku bubaka bwa parliament. Mu Kampala ebizimbe bize bigwa naye teri kizimbe kyali kikubye yinginiya nupo ina abawagizi abalungi abawansi ab'amaanyi bambi bo balowooza bali ku struggle balinga abapoota ababeera ku kizimbe abeeramu ng'apoota naye nga tamanyi nti engineer seminti yena yamubba ekizimbe abaali awo nga kimugwiridde nga engineer yadduse ba arani bapoota bana bawagizi banuku buli ono abedi bwayogerako abo bapoota basindisi ba wheelbarrow ku site bagibbamu dda seminti yabagwira. Mpuuga yawandiise ku mukutu gumukwanira wala bwe yavuddeyo okwambalira Munyagwa ng'ebintu byakola byayambalira mu kaseera kano bwe bitalina mulama nga y'ensonga lwaki talina na kifo mu parliament okuba nti yakola bubi. The struggle of opposition nze ndi General Mpuuga Kopolo. About my altercation, probably I will not regard that an altercation. I was just placing the honourable member in his right place. Mpuuga and the team have clearly decided to hobnob with the dictator. But me, Munyagwa, I will not koto into your poho. I will not. Nze Grace Girinya, Nelia Sajabi, Omunyo.